Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya na kubasa musubscribing ate munyigene kale Tanzi Foundation ngedde okubanga munnange ebererawo abasiraamu guno omwaka ku lunaku luno lwa Idi ey'ekisiibo. Ngenda kwambi kutusako maasawo Nabatanzi yakulira Tanzi Foundation ewadde abantu ebintu bibanabayambako kubanga bakwasaganya Idi bulungi. Mbeera maasawo Nabatanzi ali mu Icon Awards era nga ali nomini nga Best Actress mu TV series Nabatanzi TV series jenjogera ko bagita JDC eragibwa ku Palu Magic ndowooza ne Palu Magic Prime oba Palu Magic Prime ne Palu Magic etali Prime bagita JDC balaga nti Nabatanzi ali nomini mu Icon Awards. Omanyi filimu eyo eri international bagita JDC filimu ya kabinye eragibwa ku channel za Multi Choice za DSTV. Ono ali nomini yanga munne mu musabira so kubanga wangula award ajukira information yawaddaga nti no yalibanga adda mu Aromatic Entertainment. Information ekyali ekya trendinga timwe unyanga mumulaye mu filimu ya Aromatic Entertainment bagenda kubanga ba premieringa temukyewunya kubanga kuno mwaka omupya Aromatic ejja kubeera baletera filimu nyingi nnyo kubanga filimu zaabwe zisinga zinakuba zikomekerezebwa temusubwa kumakula kika wali ku start time muziso kubanga ofuna customer care buli Monday mpaka Lwakutaano abeerako ku YouTube gwa bamusubire so kubanga omusangako YouTube osachinga season zonna gye ziri ojja kuzisangayo. Icon Awards ali nomini award anagiwangula Nabatanzi mwongere kubanga mukola ki mumusabira mwongere kubanga mumusabira so kubanga bambi ajetika kubanga ye nomini yekayeka mwabo aba actress abazanya mu series eyo banji abali nomini mu Icon Awards banji kuba ko competinga kutunka gwana banga yasinga yagikola ki yagiwangula bamitandana Nabatanzi omwana w'olugave Fadi TV kimongera okubanga mu followinga ate musubscribing munyigende kale Aromatic yagamba ati Nabatanzi temukubangako erisa anajja kuba akomawo bana bagamba ati temwewunyanga akomyewo ajja kumawo nankuba mpya besisubira kudda Fifi da Queen ye temumusubira okudda ye yadduka yafera abantu yaddukira Canada eyo gye yeekukuma otajja kudda mu Aromatic ani omulala ogusisubira kudda ne repyo ye mikisa mitono nnyo okudda atandikawo ekibiina kino ekyagaana okukwatayo tekyakwatayo bulungi tekyavaayo bulungi naye nga asobola okudda chance ye weeri kubanga mu Uganda mwali naye oli Fifi da Queen ye yadduka Canada yeekukumyewo yeekuweezo tewali amanyina waali nno ekyewuunyisa atukanyamulaba ku social media ng'apostingayo tewali amanyiwa bakola kirali kubanga ali bali mu kumunoonya ensimbi ziyabba ku bantu n'alyoka adduka mu Uganda. Fadi TV kirenga Nabatanzi ye emikisa bwe giri egy'okubanga muddamu okubanga mumulaba mu Aromatic Entertainment nga performinga lwakuba balinamuko obutakkaanya mbu nenna mpijja Florence ayo nga nvuddeyo munne nkyali kudana Nabatanzi ayo yakola ki yawadde abantu ebintu olunaku olw'eggulo tunala kubanga tuka ku lunaku olw'Idi ku lunaku olw'omukaaga yawadde abantu ebintu nga wolengera ebifaananyi ebyo yawadde abasiraamu ebintu basobola kubanga balya Idi bulungi ziseggwanga yazibawadde enkota z'amatooke gwe nsobola okulaba ng'awa abantu ebintu n'abawa ziseggwanga oziraba ziri enkambwe amatooke soda. Tanzi Foundation buli mwaka efa okulaba nga esiibulwa abasiraamu buli mwaka nze njegendereza nnyo Tanzi Foundation. Tanzi Foundation ekwasaganyizibwa Nabatanzi Nabatanzi yagikulira Tanzi Foundation ebiseera bya Christmas ozi nga tugenda mu December awa abantu n'ebiseera bya Idi eno ey'ekisiibo ne Idi y'ebisolo mateeka ne ku Easter sometimes oluusi ne ku Easter atera okuwa abantu mune bwati bwakoze ki bwati bwakikoledde abasiraamu era nga abawadde ebintu bagenda okubanga munnange balya Idi bulungi ebyasava bibawadde ziseggwanga zibawadde kussa n'enkota z'amatooke kussa ne bukatoni bwa soda bagende beeyagale mune lunaku lwa Idi yabiwadde lunaku lwaggulu
yabawadde lunaku lwaggulo ng'ayita mu Tanzi Foundation. Tanzi Foundation yo simanyi bamemba bameka abagirimu, naye nga nze kyemmanyi Nabatanzi yesi oba yagikwasaganya yagikontrolinga kubanga alinamu abaana bangi nnyo, baana bangi nnyo. Simanyi manyi abasinga bali bagamba mbu Sudiru yagiteekamu ssente, era nga Nabatanzi yagikola ki, yagimutandikirawo ayitengamu okuyamba abantu abakadde abalwadde, bwe bityo okuyambako abaana abatalina mwasiriza, okubaweerera school fees. Sudiru yakola ki? Sudiru yamuyebabega nesibye kasa bulungi kwanako nabiwulira mu mwaka gwa 2021 mu 2021 ndowooza awo makati mu midi w'ogwo omwaka ogwa 2020 nabiwulira neseekakasa nti mubitwala siriyasi. Just nange nkola ki? Just nange ngezaako okuteebereza butebereza kubanga bye nawulira naye nga saakakasa nti biki bituufu, naye nga gwe mmanyi agikwasaganya Nabatanzi owa ekyo kyo nkyekakasa yagikwasaganya. Ebintu yabibawadde mbujjuvu bagende bakole kibeeyagale buli mwaka abawe ebintu, buli mwaka Abasiramu bo Idi zombi bbiri, ey'ekisiibo n'ey'ebisolo, kuba aliyo Idi endala abawe ebintu zonna Idi zonna ezo Idi bbiri. Bakuba ku Easter seekakasa ne Christmas oluusi abawa, naye nga zino zo Idi zino mateeka, Idi zo mateeka tatera kwosa. Mwetegereza nnyo buli mwaka. Bagita Fadi TV mwongere okubanga munfollowinga musubscribinga ate munyigene kale mwongere okubanga musabira Nabatanzi okubanga yeetika Icon Award eya Best Actress mwaka guno gwa 2025 kubanga kati bali mu banomini era nga yomu kwabo banomini abali mukola kimukuttunka mukubbinkana mumusabira okubanga agikwasaganya kubanga akolera abantu ebyenjawulo. Tanzi Foundation muneyamba abantu tewa bino byokka bino emanyo kyalira abakadde nga omanyi naawe erondamuko abakadde kuba tusobola kubayamba bonna okwati nobamalayo olundamu kwabo kuba namulabako kempigi waliwo omukadde gwe bakyalirako ne bamuwa ebintu ne bamuwa TV sola ne baddabiriza ennyumba esalizeeyo empigi eyo egenda eyamba abantu ebayitamuko nerondamuko abakola ki abasaanidde okuyambibwa. Abakadde abatalina bwasiriza abo abalema abaliko obulemu bamuzibe bwe batyo. Tanzi Foundation ekulembera Nabatanzi Dana Nabatanzi bagira Tanzi Foundation. Musubscribinge munyige kale fa ali TV Gifadi News KB TV GK RTV Uganda now mwera.